Mu kaseera kaali akasembayo ebbago lino eriruubiridde okulungamya ennywa wamu n'enkozesa y'omwenge erya 2023 lirabika nga lyerudde era lituuse ku mutendera ogulifuula etteeka. Poliisi ya Uganda nayo egasse endowooza yaayo ku bbago lino nga likwasaganyizibwa obukiiko bwa paalamenti bubiri okuli ak'ebyobulamu n'ak'ebyobusuubuzi. We have seen that these bars are not in isolation. There is a bar here. Around it there is a border. Akamu ku buwaayiro ku bbago lino mwe muli okulungamya akadde ak'okutunda awamu n'okunyweramu omwenge. Kaakati akakiiko kasabye poliisi okubabuulira butya bwe yeetegese okutuukiriza akawaayiro kano. By the end of this session, if we pass the alcohol prevention and control bill, it will be implemented. It will be enforced by the enforcement agency. Newankubadde nga abakulu okuva mu poliisi bakinogaanyiza nti okwesibwa amagengero okususse kwongeza nnyo kinene ku kwongera obutabanguko mu maka, obubenje n'emisango emirala bababaka baagadde okumanya ebibala ebituufu okusinziira ku bano bye bannyonnyola. In the absence of that, we can't take a decision on speculation that it may be alcohol. Poliisi yeekubiriza okutundibwa kw'omwenge nti kulina kubeera mu zissemaduuka zokka kiyite supermarkets mu kifo ky'okuzitwalanga mu mabaala buli asanze n'anywa ekiviiriddeko obubenje, obutabanguko n'ebintu ebirala. Anything that impairs somebody's mindset should be avoided. And then we allow people to drink from home. Then how then do we enforce mu kuteekesa ebbago lino mu nkola, abasirikale bagamba nti tebalina bikozesebwa bimala. Low capacity, we have gaps. I clearly stated that it might be difficult to enforce the law in all areas in the same magnitude. Wabula poliisi eriko byennyonnyodde akakiiko ku butya bwe bataddewo poliisi modo mu magombolola okwongeza kale ku muwendo n'obuguzi bwabyo. If we are occupied with that number of personnel, with that number of motorcycles, then identification and monitoring of bars within those areas becomes easy. Poliisi egamba nti okusobola okukwatisa ebbago lino obulungi ebeera kale yeetaaga obuwagizi bwa ssetteeserezo ng'ababaka bonna basabiddwa okwegatta ku bannakyewentakera kale baveeyo okusobola okulwanyisa omuze oboolyawo ogw'okukozesa ebibi ebiragalalagala omuli omwenge. Abayizi ba senior ne primary bavuganyizza mu mitendera egy'enjawulo nga bayita mu kuyimba n'okubiibya, ekintu ekyongedde okukakasa nti bannabitone mu ggwanga bakyalimu byetaaga okutumbulwa. Newankubadde nga abantu ab'enjawulo okusitula ebitone by'aba musaayi muto bakirabanga okuboonoona olw'ensonga ezeekuusa ku nnyimba ezifulumizibwa n'ennyambala wamu n'ebintu ebirala. Mu kwogerako eri abantu ng'aggulawo empaka zino Balamu Balukahala, minisita w'abaana n'abavubuka, akubiriza abazadde okujjumbira okusitula ebitone by'abaana baabwe. Abazadde abalowooza nti ebintu bisitulirwaza abaana be batanalaba nti ensi ekola. Abakulu abali eyo mujje mwetabe mu bino ebintu by'abaana, muwagire abaana tuzimbe talanta. Era ono atunnyonnyodde engeri ebyobuwangwa we bigobererwa ennyo ng'abaana bano bavuganya. They are promoting a culture where you perform in your local, performing oba okola emizannyo mu lulimi lw'owammwe. Balamu yeebazizza abateesiteesi olw'okuleeta omulamwa gwa digito era nti n'eby'okumutimbagano birungi naye bisobola n'okwonoona abaana. Neneebaza abategesi aba Pink B okutegeka kino ekintu kiyambako okutumbula talanta y'abaana baffe. Then neneebaza still aba Pink B okuleeta omulamwa gwa digito ogwa social media. Kuba buli ssomero lyogera ku social media. Social media mulungi naye asobola okwonoona eggwanga. Asobola okwokya eggwanga, asobola okukola kino na kiri. So I think that is very good nga kiva mu baana abaana batanaweza 18. N'abaana nabo batuwadde endowooza zaabwe lwaki beetaba mu kusitula talanta zaabwe. Performingako waliwo empaka baziyita talent shows n'empangula medo ekinsikiriza nnyo okwagala kukola ekintu kyange maaso. Nasooka kumanya emmanya gyenjagala kyengeri okamba kyeyambula naye nekyala abantu bangi abansikiriza bendaba batuuse ku buwanguzi nga kubitone byabwe. Ye omusomesa w'abayizi bano atulambuludde bate we bakwasaganyamu okuyigiriza abayizi n'okusitula talanta zaabwe. Tulina timetable in that tufuba okulaba nga buli tubanga basomesa abaana ensoma eno endala eya bulijjo
kifo tusobola okulaba nga ne bano abaana zino cultural activities tuziwa obudde bwazo. Ebitone birungi eri abantu anti bangi mwe bajja ensimbi ezibabeezaawo kati ng'abaddusi abayimbi okuweerera abayizi ate abamu bibayambye okufuluma eggwanga lyattu Uganda ekikakasa nti birina okufiirwako. Kufuluna olunaku olwaleero ze zikwaniriza ku bizimbe ebisinga obungi mu kibuga Kampala ng'abasuubuzi bali mu lunaku lwabwe olwokubiri olw'okwekalakaasa oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okulemererwa okubasisinkana nga bwe yali akitegeezezza. Kamera zaffe yonna owedda gye zitunudde ekyamazima ng'abasuubuzi bassizza kimunga nkuyege nti newankubadde banoonya mmere ya leero wabadde waggale wonna. Nga bw'omanyi nti essanyu ly'amalembe ate g'emaziga g'ente baabatembeeya ate bakubanda bakuki era balabiddwako nga bajaganya bakira banjadde emmaali yaabwe ku mbalama z'ebizimbe era nga beeyolera mu didi. Abasuubuzi bakalambidde nti kikafuuwa okuggulawo amaduuka gaabwe okuggyako ng'eddoboozi lyabwe n'okwemulugunya biwuliddwa. Kololo si we wali ebyobusuubuzi era si gye tutegekera ebyobusuubuzi. Ebyobusuubuzi bitegekere wantu wangi mu paaliyamenti luddawa nawa ne kumpewo Pulezidenti Museveni asobola okujja n'ayogerako eri eggwanga nga bwe yakolanga mu covid bwe yajja yali atta abantu naye tewali n'omu gwe yasisinkana era yayimiriranga ku TV ne ku lediyo n'ayogera abantu ne bamuwuliriza. Ensonga ya musolo mungi nnyo kyova olaba tosobola kugulawo edduuka olw'omusolo nga mungi. Tusaba kutugirawo influence omusolo gutuboola. Wadde nga bagaddewo naye ate beeraliikirivu nti balandiroodi bo tebagenda kubaddiramu kyokka kino bakigumidde olw'embeera gye bagamba nti ebayinza obuzito. Ffe tunyigirizibwa tusasula lenti tusasula amasannyalaze buli bwe tubeera nga tetuggalawo balandiroodi tebatukola ki tebagamba nti bannange mwagaddewo sente ze bazaagala ennaku z'omwezi 9 nga zonna zikoze eki ziweddewo. Ekyewuunyisa abasuubuzi mu kibuga mwe bali naye nga bangi ku bo balabiddwako nga basiisidde ku miryango gy'amaduuka gaabwe weewaawo abamu bo babadde batunula binsobedde. Embeera eno tekosezza abasuubuzi bokka wabula n'abo abali mu by'entambula naddala abagoba ba boodabooda abagamba nti bangi ku bo olukoba babadde balusibidde ku basuubuzi bano mpozzi n'ebyamaguzi bye babatuma okutambuza. Abavubuka tutera okyogera nti amanda gatukubye kituufu gatukubye just nnaku 2 olwo kinatwala wiiki era kijja kuba kibi nnyo. Sinaba kutwalako omusabazi n'omu yetudde abasuubuzi bagadde baletekera ku makya wano nga twala abasuubuzi twala lageji zaabwe twala ebintu byabwe naye kati kuva ku makya huyo giraba piki hiyo njirongoose nange sinaba kulyako okulya abaana bange bali waka bakaaba. Ine 15 ate nze wadde na mukyala nno waka nze wadde omukyala ewaka nze musindikidde agenda nakujjako nomeka 13 oba mmeka 4 kade kwegamba for God and in my country. Katwali tuyina ebitwogerako ebitumala twandivudde mu Uganda ne tubuuka ne mukira mu nsi endala kuba tubonaabona tetulina kyakulya bagaddewo abasuubuzi basibyewo. Ekyebuuzibwa kiri nti bano bwe banaggalawo amaduuka gaabwe kale banajjawo ekyokulya n'okwebeezaawo nga wano ate bwe babadde batunuulidde. Abakulembeze b'abasuubuzi bagamba nti bakuggulawo k'ennaku ezimu abantu basobole okufuna ekyokulya n'okulabirira famire zaabwe ate oluvannyuma lukoleere era baddemu nate okuggalawo. Tugenda kuggalawo kutuusa ku Mande amaduuka gaffe nga maggale basebo ne bannyabo okutuusa tunafuna okuddibwamu kwaffe ne tujjako kalirizi katono ate era Mande eri tujja kuddamu tuggalewo ebbanga eritali ggere. Ezimu ku nsonga ezisinga okwemulugunyizibwako abasuubuzi bano kwe kuba nti abagwira bakola emirimu gyabwe gye bandikoze emisolo emingi gye bagamba nti giyitiridde okubabinikibwa n'enkola ya ifriza abamu gye balumiriza nti guno musolo newankubadde nga Uganda Revenue Authority yakiruŋŋamya nti guno si musolo wabula nkola abasuubuzi mwe basobola okuyita okusasulira omusolo. Bannaye bammeni mwasibye mutya mwasuze mutya
Bera mujiraba. To streamline the preparation, appraisal, approval, and management of all government projects, and ensure these projects are before presented to Cabinet and Parliament. Increase revenue mobilization, particularly through the implementation of domestic revenue mobilization strategy aimed at reducing debt reliance and keeping debt at sustainable levels to ensure that the fiscal deficit remains within sustainable levels over the medium to the long term. Controlling and reducing borrowing. A number of non-performing projects were exited from the public investment plan to create fiscal space and free resources for other projects. Controlling and reducing government expenditure and prioritizing interventions in the growth-driving sectors, for example, promotion of exports, industrialization, rail transport, and irrigation, to mention but a few. Now I conclude. Honorable Chairman, this is to request Parliament, in line with Article 159 of the Constitution of the Government of Uganda and Section 36 of the Public Finance Management Act of 2015, to approve government's request to borrow up to euro 126,140,160.68, which is equivalent to US dollars 136.95 US dollars from Citibank to finance the design and the build of Salira, as I told you, Kaibamba, Nkonge, Lumegere, Sembabile Road, upgrading project. I submit, Mr. Chairman.